Njala tuveekaawo tugenda ku bugugulano buli mu NUP nga 21 omwezi guno Mpuuga alina Thanksgiving e Masaka okwebaza Katonda. Leader of opposition yagambye nti bo tebanaba bayitako era ogwo omukolo tebagumanyi. Leader of opposition ne banne ba Lutamaguzi n'abalala bagamba oyo si commissioner waffe takyatukiikirira bamugoba dda tulina zaake. Ekisooka okwawukana kwa Mpuuga Bwanika ne banne ne bawukana n'Ekyagulanyi Kina we kikose NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kigikosa nnyo era beneficiary omukulu mu nsonga eno ye President Museveni ne bwe kinaaba kyetaagisa kuteekayo kasente omukolo ogwo gubeewo ejja kiteekayo jjukira mulimu kati mulimu church omukolo guli private mulimu Ekereziya mweri Archbishop Semogere yagenda okukulira ekitambiro kya misa mulimu Mengo Kabaka w'Ebweru Katikiro Council gundi Mayiga Peter Charles yagenda okuba omugenyi kitegeeza ki ekyo nti olina for whatever the case eri abalaba gundi Katikiro nga mukwano gwa NRM yagamba nti bonna bantu ba Kabaka kati bwagenda wali officially nga ye one thing is Masaka security erina okuba beefed up okukuuma Katikiro nga bani abamwataking tiwabala oyogedde ku Dr. Bedi Bwanika nga baziika eyali omukungu w'Emmengo eyali muganda wa omugenzi yali omugenzi wani muganda wa waliwo MP yafaawo muganda we mukulu yali personal assistant wa Mayor Sebagala ne Sebana gundi erinnya ndyerabidde mukwano gwange yali mukwano gwange basooka kulwa omulambo bagulwanirako wa nga guli London bamwita Pascal nga MC ye Medi Nsereko abanupo ne bamugamba futu soja lwaki mugana principal okujja ku CBS ne bamukunyakunyawo mugalo mukubanaga mubuuze Mayiga ekintu ekyo principal n'akiddamu wano tinyaga kubolowinga ebigambo bya Medi Nsereko bambuuza ku bya Kabaka ali luddawa ne bagamba mubuuze Mayiga ekyo kiina message gikyaleeta wano nti Mayiga gundi MC yali mukutya alabye gundi ayiseewo principal atudde wali okimanyi nti teyasobola na kuyita Mpuuga kwogera n'agamba sebo principal jangu ukakanye embeera n'akakanye embeera naye ng'eri ebweru ebikonde bikola ki gwegiraba nga private function naye eriyo aba foot soldier abawerekera juzi principal gendayo abatasobola kukkiriza mukolo ogwo successful kubeerawo oyongo bakubye tiya gas bajja gujja bagudisrupting kuba kwokya bintu babyoche goleme Abedi lwaki bamujjako omuzindalo mu kuziika lwaki yavako kuziika ayajjako Abedi omuzindalo ndowooza yali mungamba nga sebakanga kumange sebakanga mufya abaana bawo basiba webati paka lwe bagumujjako kyekyaddiira mukono gwako kolaki gwako maawo kati guno bibiri Mpuuga testinga mazzi nga yesigamye ku Mengo n'Obukatuliki n'Ekereziya senga gubeera successful abo bola bayita ba organizer aba DP Buloko Samu Mukaku Mawike nabano ba MP abaganye fe tugenda kuteeka mukolo abo bagenda kubeera mu kibiina ekisuubirwa okutondwawo ekipya nga besi yakyo eri Masaka walabyemu omusoga gwe bayita batandikidde Masaka nga Museveni yatandikire Luweero n'Abanankole n'Abanyarwanda 27 kati tugenda kufuna wano 27 senga kibeera successful oluyira lujja kugenda Busoga wicheno basamu babaddeyo Busoga ne bakuba olukiiko gagadde olutasuubirwanga mutugamba fena tunywe taaba tunywe emindi tulyoke tukole kino tulye ebisiyaga kati tugenda kubeera mu malice and sabotage buli muntu ng'awaayiriza munne
nga Museveni ayiwa mu ssente ekyo ekibiina kya EC Electoral Commission yakkiriza ebibiina okunoonya emikono okubiwandiisa 7 ebibiina sofa bimaze okufuna emikono nga n'ekimu beesi yakyo eri Katonga ekirala beesi yakyo osala ki Lwera wajja kutuuka ekiseera nga baga nti kati tewali kusala Lwera gwe oweeno Abedi bwanika n'ababodaboda n'abalala bagamba Kyagulanyi tasala Lwera n'asala Lwera n'akuba Masaka omugundu gwe yagiye Kampala n'agamba nti abantu yabagiye Kampala ne hiti ayinza okyogera naye baali bantu bonna bwe bava besomba Bobi Wine yalina sente zebapakira beepakira n'abamu ne bafa which is bad nti senga okufa kuno agenda mu maaso poliisi ejja kufuna advantage eyimiriza emikolo NUP bwegenda bweti netateekawo muwaatwa gwa kutuula ejja kufuna abagiyingirira ba mirundi 4 NRM ejja kugiyingirira efune abantu betwala nga babadde ba NUP Pierre Oyugi olabanga etaliwo Museveni yamujjamu n'amutwala eri ajja kuteekawo abantu omuntu nga Kasolo Mpuuga ajja ku kifo ekyali ekya second vice president era ennaku zino yalonze ne deputy RCC nga omulimu ogwo kukunga abantu baawa akola emikolo mingi nnyo kati senga NUP ne amanya Pierre Oyugi ne Museveni beegatta ku gundi mwene mwetemamu Sewamala naganze nze ngenze na simanyi kyajja agenda musajja wange kuba anti kati DP Electoral Commission emanyi DP Sewamala tajja kukwata tikiti ya DP nga Mau tagikoze eki kyovola banka Dr. Tedulume yali ku Mpuuga ne group endala kati senga kino hiti ejja kwolo kwa 21 bano bonna abeekwesa abagamba ffe tukulima organization bajja kuvuwaayo Bannanyondo abadde bagamba nti ffe tukyali bawulize bajja kuvuwaayo beegatte kuba Nannyondo alina obuzibu nti waliwo muzukulu wa muwala muzukulu wa Ben Kiwanuka ayavuddeyo ayagala okumukola ki okumuvuganya kati kitegeeza nti wajja kubaawo okugabana NUP bw'eba erwanye ennyo mu Buganda ne bagisuuzaako abantu kuba mwesinze outside Buganda ena 2 ne bagisuuzaako 13 oba 14 NUP nefuna yo mu kifo kya 5 mu 7 beina nefuna yo 45 ne bakola obubbi ne babbira PLU obululu mu bakandidates abenjawulo esobola okuweza enkaaga nga yadde bazenga independent lopu n'omujja wa Muhoozi ekyo kiri most likely mu Uganda kakati bino Bobi Wine byota bimanyi lwaki ekirala siraje lwaki enjawukana bwe zijja mu kibiina nga NUP tewabeerawo space ya kutula ne bateesa ne boogerezeganya ono akoze gwe balabanga akoze omusango bamukomerera misumaali alina fuluma kibiina no waliwo ensonga emu nti waliwo aba NUP balaba abantu abava mu DP ng'abagezi kati balina engeri gye babatemamu ojukira by election nga Bobi Wine yakawangula bawangula by election 5 okuva embalala ntuyita wano mu Buganda ntuyite Jinje wa Mwire Mwiru ntuyite ono Asumani kati Asumani agamba nti wotekawo kulonda olweweevu nondo oli naye nga simwagala kati oyo naye bukunatuuka ekiseera nga alaba weevu gye zidda paka twamayira mu Arua Bobi waawona okufa Museveni n'alaba nga tafudde yajjawo by election ezaddawaawo ne bazongezaayo kati this time Museveni si musiru ojja kuwulira etteeka ly'otawulirangako Museveni takyas covid yamuyamba nnyo tiyalinga ku radio esaawa 4 n'akubuulira kyotayagala naye nga radio TV zonna zikola ki ziri ku ye kati this time wabeera akalalo nga kamarasoni nga kano akabadde Masaka egyo emigundu olina bw'ogiziyiza ng'FDC ekutte wano bano batukutte wano bajja kuteekawo amateeka nti noonya awantu awali holo nga wano ku gundi Makerere woba oteeka daale so teri mugundu obagenda mu holo
agamateeka electoral commission ejaggaleta nga tosobola kukola mugundu wantu wonna naye nga ate Museveni ayina capacity nga president nga incumbent nti bw'ayogera ekintu kyonna ne baba agenda kwogera ku musujja KSTV erina okumuwa free coverage essaawa zamala gojja genda ku radio ebusoga bakugambye nti gwani ofunye clearance okuva wa RDC spirit RCC bano bonna ba training aba special constables ba police abo bonna bagenda kola mulimu ogwo kulaba nga tewali free and fair rallies wekina mugana ajaga katugende tukiuse teeka amendments zibawulira bayi mupi balondebwe bayi mupi asinza bayi mupi awanja koleka government nga mukinanda bwe kyali onakigana nebo nafuna aba NUP 18 Museveni ajja kugulako enkaaga afune kola mwe mutwala ku bwaki kuwa president kati kirizo bagana Museveni akyali wano paka lwana yavula paka nga Katonda mujjemu switch olwentalo eziri mu opposition bano kibatamanyi nti ne nupu egamba twegatte ku nupu batukole pate kati tosobola gikola neyitawo gwali mukisa munene nnyo nupu okujja nga people power nekola sedi y'okuregisteringa nupu ng'eyise ku kibalama ne bitinga Museveni era neyewuunya lwako gyo gye yali okakana yamugamba salawo okugoba oba okusiba nupu ekuyitako etya kati bwe muyitako naganja gikwata mu 5 kyovola aba propaganda jja Lubongo yasomesebwa Museveni Katana yaliwo Katana akolidde wali neighbor wange yali wa Bero yakulira wa brigade ya Bero tyo yeroya waabwe ono yakola bwati ono muntu waffe Museveni naga nti bonna mubandekere bamanyi bantu bange kati gwe bogamba nti mpuga yaledde 5 Malisi asire bajja gamba principal nawe Museveni yakusasuyira ebisatu mu enkaaga emotoka etayita mu masasi ani gwe bali bagiwaddeko wano ne Museveni ateekamu ne sente gobe akunoonya kukunyiga ate akuwe protection ya bulletproof vehicle ekyo gye kiri ate kati abantu batunula baga nti zino sente ezijja mu nupu twagala accountability tulaba chairman Nyanzi ali kukunga azimbye nyumba yagala kwenkananga ya Anita Mongo azimbye nyumba najiteekako ne exposure jukira nti basooka ne bawandiika ne basiba abantu bana munnamawere wa New Vision wa Red Pepper Mugalola ne basiba ono jeno eyakavwa okola pressure group Bigirwa ne Buto Francis ne bagamba nti gundi alina ebyobugagga byetaaga okunoonyereza nga bagamba egigi basiba abo abana be basibye ne bakuba ne bajjako ne babajjako ne bakubira ne mukubiro omusango DPP na principal state attorney n'anoonyeza n'agamba tetusobola convincingire kuguwangula kubanga whistleblower aigigi yaganye mutuwa bano baforwardinga message eva ku WhatsApp sibe ba original tabaki ba WhatsApp ate okuwangula omusango ogwo gwa WhatsApp oba ogwoguli ku social media olina okumanya wagudiza kifoki Siraje tukubirira tosobola kugamba era ogwo gwafiiraawo babuto ne bakati bawa abakuba compensatinga bigenze okuvaayo nga baga nti ate omusajja talina wano nyumba yokka gye yagula gye bagamba gye yagula ku Karimu ayina ne ate bikyajja Siraje Bobi Wine bwawulira bino Besigye naye yali mu lwokaano n'abalala because kyebafa bonna kukyusa buyinza but mu calculation zo tulaga nti ekituufu kiri nti obuyinza buyinza okuba nga buzibu okubukyusa bano naye bawulira bino kiki kyebafuna Bobi Wine musajja mugezi yali ena program eliminating aba DP abava mu DP bonna success ina intention is rehabilitating Segona kuba alaye wampuga bamutemeke watu bamuzze yalina yakubalale mukono omanyi lwaki yakyusa olunaku basi ndika ba fruit soje mukono bakole mobilization ne balema we bali bagenda okuba olukukiiko nga tewali bantu ne bagamba omugezi atakomawe wani ewa Nambozi ono yakiika n'akabuzi n'akomawo kakati ne bamukomyawo ne bamugamba kakati gwe era olaba ye ebyampuuga nti nze na signinga namala okwebuuza kuba gundi naye nga saa signinga kugoba mpuuga na signinga muwe space yekolere defense awo ye alinga ka million nti w'omuteeka ajaawo
ku ntandikwa yajja nga tayagala ddala ni Bobi Wine mukujja kwe naye weyeripako Mpuuga wawirako Honorable mukwano gwange we yagamba nti nze nyamba buyambi okukwata tikiti ya Nuupu nyinza okusalawo obutadda ne Honorable Mwanga Kivumbi yagamba obutadda tuwakiwulira ku kamera naye gundi bw'abalamu nti ayinza okuba alina obunafu bwe naye ali vibrant mu kibiina bwe balina omukolo yamuga nti ono ye waffe yekka kati abadde amuyeekera ng'akiika ne ku kavule takyagendayo ategedde nti kaadi batandise zigaba indirectly wawulira Bobi Wine ng'alina candidate e Kamuli naye nga awagira sengaawe Rebecca Kadaga owa NRM because vice president Eastern Region era ne Kadaga tiyalwana ku baani awo omuntu gikwatako yagezaako okuvaayo n'agamba nange buli ayanoonya omuzindaalo gwaffe ajja gusasula ndi mukwano gwe ne mutuukirira nti balungi ogasasula naye nga abasasula bali ku bitanda Nambooza ali wali Bugoloobi kukeero yiyo n'omulala ne Zaake ne bano bagundi ba Alani babakubye bomu sooka ojjanjaba abantu awo osasuza abalamu yagenda n'abalaba ebyakusasula byakomawa basasulayo kati bombuuza togikwatako yayitawo ataga nti biri byaggwe mwajuya ne bigaana kati mutandike bipya biri ebikadde mukole ki kati ate yeddaalingiwa gundi mu Busoga wa Museveni talina wasobola kupenetratinga Busoga nga Museveni weyayitasobola kupenetratinga Greater Masaka nga tayise mu Katikkiro n'atuma Namyalo Hajati n'agamba omukulu atutumidde ez'ebika zizino na zino zizino naye ekituleese ekikulu kulaba nga otuyambako okugulawo skilling school wa eyambe ku bavubuka Abaganda Menge ekwatagane era yagenda naggulawo na praising Museveni ne Museveni agenda na praising ne Kadaga kyagenda okukola tweyanza nnyo tweyanzege onawo bado osinzira okubeera nga otulaba badde ne Siraje Lubwama Siraje abantu bawadde namba yo bagala eri WhatsApp eri 077245522 awo oba oyita so banga ofuna Siraje Lubwama strictly so banga omusiima n'ebirala M16 maze abadde ku kamera nze Matias Sekanja kakuume